program World Report galubindizo eyencha ya leero leka tubirabe era tugenze mu ddwaniro birungi si birungi naddala ku luuyi olwa Irani ekyamazima amaanyi gayinza okukugwamu bw'owulira engeri abazungu n'abayudaaya gye banogamu abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo munda mu ggwanga erya Iran. Ekituufu amaanyi bakyagayina naye wagenda kujjawo ekituli kinene bagiyita vacuum, political vacuum, kubanga ekyamazima newankubadde enteekateeka y'obusika weeri naye ne bano abafa ba mugaso nnyo munda mu ggwanga erya Iran. Leka tulabe ani yafudde ate oluvannyuma lwa Ali Larijani n'omuduumizi w'ekimu ku bibinja ebikuuma obutebenkevu munda mu ggwanga erya Iran. Leka tubirabe. Omulungi ampuliriza tubadde tukyali kugwa kapa kuzaala mbwa kakati ate laba endiga bwe walampya enju. Olukalala Isirayiri kwesoma beegenda okutta lwongedde okugaziwa kyokka n'okunakuwaza abo abagoberera n'okuwagira eggwanga erya Iran wakati mu lutalo olugenda mu maaso. Ampuliriza embeera ng'eyeeyongedde okugaga olunaku olwajjo Ssaabakessi Mbega omukulu mu ggwanga erya Iran naddala mu lutalo olugenda mu maaso minisita ono naye Isirayiri yalangiridde nga bwe yamukkiriza ezzira kumwa neyeegatta ku banne bwe babadde batambuza ensonga z'olutalo so nga ate n'ez'obukulembeze munda mu ggwanga erya Iran nazo ne zeeyongera okugonera. Ampuliriza ab'obuyinza mu ggwanga erya Iran bakkiriza wakati mu kwekubagiza nti ekituufu kiri nti Isirayiri bye yayogedde ebyokutta intelligence minister Ismail Katibu ddala bituufu, tewali yadde okuwannaanya omusajja baamuse. Kino nno ne kyongera okukakasa nti mu bakulembeze ab'oku ntikko 3 mu nnaku 2 Isirayiri ddala kituufu ebatugumbudde. Kino nno kyongedde abakulembeze n'abalwanyi b'eggwanga erya Iran okumera emitaafu mu kyenyi n'okwongera okuwera nga bwe bazze bawera nti bagenda kuwoolera eggwanga. Leero eggwanga lyeyongedde kubanga we tutuukidde wano ng'ebireetedde oba ebireetera okuwoolera eggwanga ku lukalala bingi biyitirivu. Onajjukira okuwoolera eggwanga okubadde kukyaliwo kw'okukuba Isirayiri n'Amerika ku lw'okufa kwa musajja mukulu Ayatollah Ali Khamenei eyafa ku ntandikwa ey'olutalo luno nga 28 February. Kyokka ng'era yali tafudde yekka oba teyafa yekka, yafa ne banne abalala bayitirivu abakunukkiriza mu 40 abakulembeze mu bifo eby'enjawulo naddala eby'ebyokwerinda mu ggwanga erya Iran. Kakati era abaali basigaddewo nga mulimu ne bano abafudde kaakano baasigala bagaa nti Isirayiri n'Amerika kye banaalaba banaakiraba. Baali bakyali awo abaana ab'essomero 160 n'okusoba n'abasomesa baabwe bano nabo Amerika ne Iran ne Isirayiri ne babatugumbula era nabo ne babawandiika ku lukalala lwabo banaaleetera Iran okuwoolera eggwanga. Abo baali bakyali awo. Kakati waliwo abantu abaafiira ku lyato abali eyo mu 8 nga n'abamu bakugu mu by'amagye n'abalala baabalanga bwemage. Abo nabo ne baleetebwa ku lukalala olw'ebyo ebigenda okuleetera Iran okwesasuza Abaisirayiri n'Abamerika banywanyi baabwe olw'okubateekako ejjoogo n'okuyirina ne babalumya obwenkanidde awo. Kaakano Ali Larijani ne munne Sulaimani abaafudde gye buvuddeko ennaku ziringa nga 2 eziyise, abo nabo beegase oba baabatadde ku lukalala ne bawera Abayiraani abasigadde nti ekyamazima ekinaava mu busungu bwe bayina ensi ejja kukitegeera. Kakati babadde bakyali ku olwo. Kakati ate laba bino ebya minisita wa intelligence ebigambo gwamma byongedde okunyaamuuka. Kyokka nga tajjukira bakyayinayo eggolu ery'okwesasuza oluvannyuma lwa musajja mukulu oli Donald Trump bwe yatugumbula mu kisanja kiri ekyasooka n'abakungu abalala mu bya sayansi n'abakungu abalala mu byokwerinda. Abo bonna bateekeranye ku lukalala lwabo abalina okuleetera eggwanga lino erya Iraani okwesasuza. Musajja mukulu Kasimu Sulaimani eyattibwa mu Baghdadi Amerika bwe yamulumba n'emukubirayo ne bayoola bunyamanyama. Mulungi ampuliriza, Iraani egenda kukomawa mu kwesasuza, egenda kutandikira weekomewa, enaakola ki mu bino byonna. Kakati ate
ebya minisita w'ebyobukesi mu ggwanga erya Iran okusonebwa bigenze okubaawo. Isirayiri yasoose kukuba tterekero erisingira ddala obunene mu kutereka gaasi munda mu ggwanga lino erya Iran. Kyokka si mu Iran wokka, wabula ng'era etterekero lino erya gaasi lye risingira ddala obunene mu nsi yonna. Bino byonna ne bikuŋŋaanya obusungu, era kano we twogerera ng'Abayiraani emimwa gibali mu nnyindo olw'okutibwa kw'abantu so n'okwonoona kw'ebintu eby'omugaso munda mu ggwanga lino. Era we bukeeredde enkya ya leero nga Iran ewera nkolokooto ng'omuvumbuzi w'amawolu nti kye bagenda okukola bajja kukikola. Era njagala kutegeeza gwe munya mpuliriza nga sinnaba nakutegeeza baani abavuddeyo wakati mu kuwera ebigenda okubaawo. Ekituufu ne Iran tetudde kuzingira mikono ng'omunafu omulekera obuliri. Baanukudde anti ne mu ggwanga erya Isirayiri newankubadde nga bo bano ab'e Iran tebafunye mukisa kunasula n'okunokola abo bonna abakungu ku ludda olukulembeze, naye waakiri basobodde okubaako enzizi ez'amafuta n'enzizi za gaasi oba n'amaterekero ga gaasi ge basobodde okukuba mu kibuga Tel Aviv ne Yerusaalemu okutwaliza awamu wakati mu kwesasuza bino ebibakoleddwako. Kale obuzito si bubadde bw'amaanyi bw'ogeraageranya ne kye babakoze neeka ekibaviiriddeko okwesasuza, wabula nabo bataddewo layini wakati mu kulaga nti nabo si mmere matooke kulya. Kyokka ng'era obulumbaganyi tebabukoze mu ggwanga lya Isirayiri lwe wokka, wabula n'amawanga amalala ng'enkola yaabwe bwebadde. Njagala kutegeeza nti mu ggwanga erya Qatar n'amawanga amalala mu Gaafu awo balozezza ku bukambwe bw'eggwanga erya Iran oluvannyuma lw'okutuuka ku bibambulira bino. Anti mu Qatar enzizi ez'amafuta n'amaterekero ga gaasi agamu kwago agasingira ddala obunene mu kufulumya gaasi n'amafuta, Qatar naye esigadde efeesa era n'evaayo n'evumirira okusookera ddala Isirayiri nti bye yakoze bye biviiriddeko bino ebibatuusiddwako, nti kubanga singa ebadde tekubye etterekero liri erya gaasi lyenkubuulidde mu ggwanga erya Iran mwanattu ne Qatar teyandifeesezza. Kyokka ekyo n'ekiteeka ku bbali nega nti ekituufu bino bye mulimu bya kyenyeege bya bwereere, kubanga era mugenda kuwunzika nga si mmwe mwekka abafeesezza mwanga Abayisirayiri oba n'ab'e Qatar, wabula n'ensi yonna okutwaliza awamu. Ampuliriza bwe bukeeredde enkya ya leero nga bwe ntera okutegeeza nti buli lunaku olukya naddala nga waliwo ekibaddewo ku bidde ery'amafuta ne gaasi, era amafuta ageeyongedde okulinnya ebbeeyi mu nsi yonna olw'ensonga nti baro oba ebipipa oluwulidde nti gye biva amafuta gye gasimibwa gakubiddwa oba gye gaterekebwa gakubiddwa, nabyo ne bisalawo byejuumuule. Kakati ebbeeyi eyasuzewo olunaku olwajjo olwaleero si eriwo, ebbeeyi ebaddewo eyaliwo ng'olutalo luno lutandika era si eriwo olwaleero we twogerera, nga dola eziri eyo mu 120 n'okusobamu ze zigula ekipipa kimu eky'amafuta obutafaanana nga bwe gwali ng'olutalo luno terunnabaawo. Bino byonna byongera okubeera nga bitiisa ensi era ne beebuuza kiki ekiddako kyo kiggwa ddi, kivaawo ddi ensi efuna emirembe. Ampuliriza omulungi nkubuulidde ng'eggwanga erya Qatar bwe lyasoose okunenya eggwanga erya Isirayiri nti lye lyaviiriddeko Iran okukola ebyambyo n'obusa byakola ewaabwe ku ggwanga lino erya Qatar, wabula lyo eggwanga erya Saudi Arabia livuddeyo ne liweera enkolokooto ne libuulira eggwanga erya Iran nti Iran bw'eraba basirise munnange ekisirise ndiga si kubanga temanyi nte gye ziraze, naye nti obukkakkamu n'obugumiikiriza bwe babadde bayina ab'e Saudi Arabia bwe babadde balina ku ggwanga erya Iran bujja kukakkana era bugenda kuggwawo saawa yonna, nti kubanga ono Iran bwe bamutenze okukomaga n'ensambi azikomaze ayisizza ne w'alina okukoma mu misinde, kubanga lwaki alumba amawanga gano agamuliraanye, lwaki alumba amawanga ag'ekyondo kya Buwarabu awo. Kandi munnange tetuyinza kubanga tujja kusirika ebbanga lyonna, ebulaka ssaawa busaawa naffe tukwamire
gwanukule kubanga byotugamba ebikuviirako okutukuba tebirina nnyo ngeri gye biyinza kukakasa mmeeme zaffe. Mpuliriza omulungi, Iran yettanidde nnyo okuba amawanga ag'omuliraano ng'ega nti gano geyagala gabuulire eggwanga erya Amerika n'eggwanga erya Isirairi nti omusajja atukuba abange mubeeko kye mukola, nti kubanga okusookera ddala bano bayina ebyobugagga by'eggwanga erya Amerika, ate era Amerika webanga ebadde eyagala okukuba Iran bebaibuula Iran nti nani bwe Iran sirisaba munaye sirisanga ekirasikuze ndiga temanyi banga tezirazinte naze obuka nakambumi kinobu badde bayiza baba ina abe Arabia Saudi Arabia badde gwanga ina ku ebyaba ani Iran kujjaira bukana gwa ogenda kwa yonna osawa kuba olanga Iran ono itenzo bamutaga kukoma sambya nenza masiyazi ko ayisi awayinoza ne mu kukome sindanga lwa kuba alumba kyanga gamawulira nagamu lwache amawulira alumba bocho anga gwara bondo chabu waaw nange ndi tetuyindi atujja kuza kubanga banga sirika alyo nakasa ebula sawa awa busafetu naire kwanu tukubangule tugamba byotukuvira ebitukuvira ko tebina terije byanyo bakasanza kuveza meme pulire unji zo mulani yeta nyo kubanide anga amawano ko mulire gandi ndio tigano dalaga yagwange bulire Amerika ya ne gwange Israeli ya yizo musi tukuba sajja mubeko abange ona kye mukango kuba dala sokera no bayi ba ina bugaga ebyo bange byabye Amerika antaira ada Amerika nge webagala okudde ya Iran kuba bebaji dire gwanto Iran dibuli njenge bya ni bwera nsirisira munalaba basirise asikulange ekitemanze ndigezira banga nani ntegebukaze ogumikaka badde bayobuga izabo abesina Arabia abe badde Saudi Arabia gwanga weba ebya ina kuni ba yakukaira aira bujja gwa wakana yonna genda kuba usawa Iran anga tenzo ono iga bamusa CBS FM. nti bino byononese nnyo ne bibaletera bambi okwekyawa so nga ate ebbanga lino eriise babadde bagumiikirizzaamuko. Yagala kutegeeza nti okumanya ebintu byongedde okunyaamuuka waiti bagaye nti tebagenda kusoma sala ya Idi olw'obulumbaganyi bwe bati okuva munda mu ggwanga erya Iran anti Idi etuuse kisibo kigweddeko Ramanzani agendedde ddala naye bagamba nti singa beetantala okuba nti bagenda kuteekateeka esala ya Idi ebeerewo nga bulijjo gy'oli ennaku za bulijjo nga bwe bibeera kiyinza obaviiramu obuzibu. Kubanga olwaleero bwe twogera ebigambo bino gwe omulungi ampuliriza yagala kukutegeeza nti abantu mu ggwanga lino erya Kata gavumenti yabagamba dde okwekukuma era n'emirimu mingi egyawummuzibwa nga tegikyagenda mu maaso. Kakati bw'omala olagira abantu baveeyo bajje beenyigire oba bajje beetabe mu sala ya Idi oyinza okuba ogalinnye gye gava kubanga mu Iran bayinza obutasirisaamu kunyugunya bikompola ate ng'onajjukira nti mu ggwanga erya Kuwait awo ebigambo tebibadde birungi. Eno yewaafira n'abasajja ab'eggwanga erya Amerika abalwanyi baayo era eno yewaagwa ennyonyi za Amerika. Kakati bano balimu akatengo kangi kanene nnyo nnyini kitalo nga batya nti ebyaliwo biyinza okuba nga bijja kuddamu wakati mu ssaala ya Idi. Nti tebeetantala kasita Idi teziweddeeyo abantu bongere kwekukuma okusinga okwejjayo beerabise ate Iran emale bakube ate banyumye ekyo nga Idi ewedde nti mubeereyo tunaababuulira ng'ekyo si kimaze okuyita waakiri tunaabiddamu ate tunaasaba olulala temujja temuvaayo. Omulungi ampuliriza bwe tuddako katono mu ggwanga erya Iran njagala kutegeeza nti kino ekitta bakulembeze kino ekitta balwanyi munda mu ggwanga lino erya Iran kiviiriddeko musajja mukulu omukulembeze ow'oku ntikko eyakalondebwa Supreme Leader Mojtaba Khamenei mutabani w'omugenzi kaakano omuyita namulekwa omugenzi Ayatollah Ali Khamenei okuva gye yeekukumye waakiri n'aweereza ebigambo wakati mu bukwa
mu bukaawu obw'omususa. Njagala kutegeeza nti ono kasookedde alondebwa abadde tannaba kweyoleka bantu olw'ebigambibwa nti wakati mu bulumbaganyi obwaviirako kitaawe n'abantu abalala okufa, naye yabufuniramu yabuuka n'akabalangulu anti amagulu mwattu yakwata mu lya piki. Ebikompola ebyakuba kitaawe n'abasajja abalala abakulembeze mu mbeera eyo, naye amagulu tebyagataliza wadde ng'agenda akuba ku matu. Kakati gye buvuddeko emabega katono yavayo n'aweereza obubaka obwali bwongera okukuma oba okwongera amaanyi mu balwanyi b'eggwanga lino n'okutegeeza abalumbaganya Abayisirayiri n'Abamerika nti yali abalaba era ng'awera nkolokooto nti yali wakubaŋŋanga nga bwe banajja. Kati era avuddeyo n'aweereza obubaka obulala, buno bwa mulundi gwakubiri oluvannyuma lw'okufa kwa musajja mukulu oba oluvannyuma lw'okufa kw'abasajja be omwabadde ne Ali Larijani eyabadde omu ku abo abakulembeze, omwabadde omu ku baduumizi, kakati ate raba ne minisita ow'ensonga z'ebyobukessi naye bwaluguzeemu obulamu. Ono avuddeyo n'ategeeza nti ekyamazima nabo bajja kukola buli ekisoboka okulaba nga bakuba Abamerika n'Abayisirayiri awabi era aweze enkolokooto. N'agamba nti akatundu kali oba akagolomolo akafuuse kandibatta munda mu ggwanga erya Iran akatakkirizibwa kuyisibwamu maato ag'amafuta n'ameetisi agayina akakwate ku Isirayiri n'Amerika, agenda bagenda kwongerera ddala okukaggala Strait of Hormuz, bagenda kugiggala nga bwe kisoboka, balagire ddala Abamerika nti yaabwe era tebayinza kuyitawo n'akamu n'akatono. Kuno nno nkubuulidde nti obubaka bwa mulundi gwakubiri weewaawo ng'omukulembeze ono tannaba kweyoleka bantu. Omanyi kakano we tuli munda mu ggwanga erya Iran, kasita bakulangirira nti oli mukulembeze ku mutendera gwonna, oba n'ovaayo ne weeyoleka nti nze nkulembera ekiwayi kino, obanga asaliddwa ogw'okufa, kubanga Abayisirayiri n'Abamerika batandika okulondoola mu ngeri ey'olugenderezo okulaba nga naawe weegatta ku abo. Olukalala baluyina abasajja abo Abayisirayiri nga bayambibwako Abamerika nga balulina, era musajja mukulu ono Mojtaba Khamenei y'omu ku abo abali ku lukalala. Jjukira okuva lwe yalangirirwa Amerika ng'eyita mu mukulembeze waayo Donald Trump baaga nti kikafuuwe ono okufuga munda mu ggwanga lino erya Iran era bajja kumumiza omukka omusu ne bw'aneekwekawa. Olaba baasobola okugwa mu buufu bwa kitaawe, n'ono bajja kumutta era nti alyeko gy'alya ennaku zino eziriwo naye bajja kumwamira. Kakati bino byonna wakati mu kwekukuma gy'ali era ekituufu oba oliawo ayongeza ku biseera bye bigire nga bikyali biwanvuko obutafaanana ng'ebya kitaawe bye byakendedde mu kaseera mpawe kaaga, oba okyali awo akyanyiga biwundu. Bino byonna byongera okweraliikiriza n'okubuuza ensi gy'eraga wakati mu lutalo olugenda mu maaso munda mu ggwanga erya Iran. Ampuliriza, olwaleero lwe lunaku olwabiri kasookedde olutalo wakati wa Isirayiri, Amerika ne Iran lutandika. Njagala kutegeeza nti obutafaanana n'olutalo olwasooka mu mwezi ogw'omukaaga ogw'omwaka ogwayita lwe bayita 12 Ddewo, luno lulabika nga lulemeddeko newankubadde nga waliwo okuwampanya ensonga. Waliwo ebiwuliddwa nti wakati mu kufaanana ng'abalemereddwa n'Abamerika n'okweraliikiriza omukulembeze waabwe Donald Trump ku pressure gye bamutaddeko, waliwo ebitandise okwogerwa nti musajja mukulu ono atandise okusaliriza ng'agenda abuulira ku banywanyi be, naddala abamu balowooza nti bamukkiririzaamu batandike okukubirira waakiri wabeewo okwogerezeganya wakati wa Iran n'eggwanga lino erya Amerika ne Isirayiri. Waakiri olutalo luke, naye ekitali ekyo bonna abasatu bano ne Iran ng'omutwaliddemu ekyamazima bakyakaluubiriddwa okumanya wa gye lunaggwera, newankubadde nga Iran ekyalemezaamu ega nti ne bwe banaaba bafudde bonna ne baggwawo emizimu gyabwe gijja kusigala girwana, naye ne bano Abazungu n'Abayudaaya nabo bakyalemereddwa okumanya wa bino gye binaggwera, kubanga obuvune obutuusibwa ku mawanga olw'okuba olutalo luno ate nga n'agamu gasaalumanya. Yagala kutegeeza nti ekituufu kiri nti gye binaggwera wayinza okuba nga wala. Kati tulaba
America eganti bagigamba bateesa abe Iran yeewakana kyokka olwaleero okwogerezeganya kubaddewo wakati wa Italy n'eggwanga erya America nga baagala bayingire mu nsonga z'okuteesa Donald Trump eyo gy'ayitidde waakiri bamale bateese. Njagala kutegeeza nti era wali ku Strait of Hormuz waliwo emmeeri erabiddwako ng'ekubiddwa. Njagala okutegeeza nti amawulire gavudde Bungereza eyo nti era emmeeri endala enneetisi y'amafuta ekubiddwa. Ennono tennategeerekeka wa gy'ebadde eva naye nga waakiri ekikka kirabise nga kituumuuse waggulu mu bbanga era ogenda okwetegereza Abangereza abo abaliwo nga beetegereza ebigenda mu maaso bagirabidde ddala. Kakati no wano Bungereza neerabula naye nti gonna amaato n'ebyombo ebinene ebyeteefuteefu okuyita awo byandibadde biri akamanye ng'akuza n'owebbwa oba waakiri ne bibalaamiriza ewalala oba ne birindako waakiri ekyosi ne kimala okuyita. Naye ekitali ekyo biyinza okusaanawo wakati mu busungu obw'ettumbiizi obuli kaakano ku ggwanga erya Iran nga lyesasuza ebivve n'ebikolobero ebirituusiddwako abanene bano ababiri ab'omukwano Israel ne America.